New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset. Kamwe mwapakuddeyo nkoke nemwasaba bye mwali mugoba nemukola entalo okubatetenkanya mugeyi nemuwakana okuva ku makya mpaka ejirolo yekukumako omukule neyali emabega nakuyitako bagoolyawo otulula bakimbegere bizinesi eyo gye mutambuza abasasula omusaala n'abamuddemumuntu sirabanga babifunamu nekakasanga ebasuukira kukolesa mwe temwagala muntu abayitako temwagala muntu abayitako ayo mubimu mubeera ekisasate nayo omulungi mumubeerako temwagala okukizuula kwekyakunyendede olukagalo kakembasa ekita luziza okumanya we mufunira wewa wabula mweyaza kigambo sikanaseaa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 a okulondola buli akaguddewo omunsi ekibi baleke bibakwatako asene ekikopo kekigirema asene ekikopo kekigirema asene ekikopo kekigirema ab'ekumi n'abataano n'obawulira asene ekikwafaaliwa asene ekikopo kekigirema ab'ekumi n'abataano n'obawulira era moroka kebayitako oyo nyiniyo kadi yagesenata amadiyadde nga be bayimirira okulamusa rodimas kabina bya makatu makenyinimo maalina bimwegeya simanyi mulowooza obutale muli bulungi nnyo bewunyako keyabakuse abulajabula sonye mibwe giteruse abigambo boys kimanyi obudde bwe mwonoonye mu bibwe giseebo obukadde muganga yende butamanya nabate bwe mubiyita emirembe gye mulundeeka mwamutasobamu amwegezi wasa leka tuwese mumanga mwe muli bagagga bigambo muli balimba omusoma olumufunyisa kutonga muddamu kuzegaana ekyomugagga kimu mulina bulamu kunsi tolinamu obanjonya miwogo gyo anakubanja mpaawo gwana mulimbo gwe amagana olumu byotulegako bezezaleka akataasa moolasalira tolina kyonyoya bubi osula bubi kyokka mulina obulamu yakuva mu mbeera mazima nvume byanamoja kuva mu mbeera mazima nvume tamutunuulira ddala abatefaako namuginga kyabalidala mu mitwe webale mukyala mukyala bisirikiro kawulo yakondekera nakuva mu mbeera mazima nvume tamutunuulira ddala abatefaako namuginga kyabalidala mu mitwe namukeera ng'okulera engalo zammwe namuginga kyabalidala mu mitwe nemukeeraga n'okwebesa kayiro nemuli ebisiikirize by'emiti abalina amaanyi abategekuyanga ki mufaananako ddala abeesera mugefenga gavumenti yabuze kiriri eno omuntu atakola ogenda ku ndagu onovumbula kutambulirako yaani omuntu atakola ogenda ku ndagu ng'ovumbula kutambulirako yaani omanyi tokola ogenda ku ndagu ng'ovumbula kutambulirako yaani sisuubira yalina budde bwo okologa atakola obanga awalanya bali emagombe kwata ate muloota na bubi lwaki muloota bya bbeeyi nga mulina bulaaya mu kuzimba talina sigulana muli obage emitayimba gy'olamuza mumanyala nti erabye munjogerako muvuma nnyo somba nsomesa byange ekituma nti musiwuukira emiti n'okutusabiriza okwo twakoowa mutuwanga bwe mulekaana nga tuyitawo mwemwe muwanibwako nga mufuuka babbulu subira kaboozi ako lwendikomawo olifaanana bakazira musimwebe akabuzi ako lwendikomawo
abaana n'abakansira mu nsibude nze kati ndikibuulira ni maama watali owange ndikibuulira ni maama watali olikibuulira ni maama watali fisi baliro olikibuulira ni maama watali wesinya kyayina maama woli na mukwano gwo munanga baffe baabula kigalo abaffe baabula waniko omukono alina maama wondabe waniko omukono alina maama wondabe suka muntaba alina maama wozine suka muntaba alina maama wozine wambye suka muntaba alina maama wozine wanike ekizika alina maama wondabe Sara wanike ebizika alina toli wa kizika oli wa bizike Sara toli wa kizika oli wa bizike Papa, 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 papa. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.